tewaliyo kitaggwa mu nsi muno. Ekiki golaye okutawasa bulwadde ansaasira ng'omulwadde ndi bulungi nnyo. By the way, nabikuliddwa ekintu nga abantu beeraliikiridde nnyo n'okusinga ono. Bannayuganda beeraliikiridde nnyo okuwasa kwa Pastor Bugembe n'okusinga ye. Ali bulungi. Ate n'obutawasa bulimu ebintu ebirungi oyisobola obutanaaba. Abasajja nfuneyo aleluya. Pastor tukoze atya? Alright. Nkwaniriza gwe wenna mukwano gwange andaba nga followinga Export TV. Nyongera okujjukiza nti tuli ku YouTube era ngenda kusaba video nga tetunaba kweyongerayo. Soko liking otekeneka comment wansi awo. Ate nekya nkusaba abo batu subscribinga kindly nonya wale kagambo subscribe kakonemu such that nawe otambule n'omugendo. Omusumba Pastor Wilson Bugembe wa Worship House edeyalinga Light the World enansana yavuddeyo n'atumalamu amaanyi n'akatutema ffenna naddala ba social media inroads nti oba mwogera oba mukola ki oba ki si wakuwasa olw'ensonga ze. Yavuddeyo omwana ow'obulenzi n'akatumalamu fe abadde beesunga okwambala amasuuti nammwe abadde beesunga okulya emmere bepo nammwe abadde beesunga okugeya. Manyamu ku mikono mugenda kulya na kugeya. Fe tugenda abamu bagenda kwolesa ngoye. So Musumba Wilson Bugembe mu service emu gye yabaddemu ne muganda we ng'alina omwagalwa we yavuddeyo naawe ensonga ze wammanga n'agamba nti n'atuwa ebimu ku birungi ebiri mu butawasa ebirungi ebiri mu butafumbirwa. N'atugamba omuntu bw'oba tewawasa osobola n'okuva mu ttendo ng'otuuyanya entuyo obadde ozisaza bibatu n'oyingira straight mu katandaalo kuba mu buliri oba mu bikunta whatsoever kyonna ky'osulamu n'okuba otulo nga mpawo akugamba nti munywanyi ebbina lino nga litomununa olususu nga lukamba gagenda onaabeko. Pastor Wilson Bugembe yakatutemye n'atumalamu amaanyi era abadde beesunga emmere ya Bugembe era kasi yakujja kati mabegakawo yatukubira akayimba agamba kalika speed n'atusuubiza embaga yagira ku nfulu tugenda mu myaka 3 embaga situgiraba kati yayongedde okukubajjayo essuubi n'agamba nti oba kye bayita okwekaza mu lulimi Oluganda. Anyway kanguwa akatambi naye bagamba ow'omulamu tasamirirwa. Kanguwe ebigambo by'omukulu ate ne Bayibuli ebagamba lunyetokoma nga kwoyo yafukwako amafuta nyinza omutokomokako omugambo beera netatambula bungi. So ka video kankakuwe gwe kyokola kasharingi okaweko ne munno Export TV subscribe. N'abampasiza ebyo sijja bikola buli muntu akola ebyayagala sirina gasula nga ngattagatta ate Mukama mulungi. By God's grace nakyo kijja kuggwa. Amiina. Tewaliyo kitaggwa mu nsi muno. Ekiki golaye okutawasa bulwadde ansaasira ng'omulwadde ndi bulungi nnyo. By the way, nabikuliddwa ekintu nga abantu beeraliikiridde nnyo n'okusinga ono. Bannayuganda beeraliikiridde nnyo okuwasa kwa Pastor Bugembe n'okusinga ye. Ali bulungi. Ate n'obutawasa bulimu ebintu ebirungi oyisobola obutanaaba. Abasajja nfuneyo aleluya. Kati nga bwe ndi wano ntuuyanye tuyimbye straight teri akubuuza wanaabi. Ate sinze nzekka atanawasa tuli bangi lwakuba nze ali mu kamera naye ogwo omusota nagwo gufe mu linnya lya Yesu lanna. Export TV to the world.